wabero ebizibu bigwate biraganye ate nange ng'omuntu omuto guno gwe neetisse mba n'oguwumuzamu olulumu gulimu ebintu bingi nnyo ebyokulowoozaako kannanga olumu mbanjala n'empumulamu ne siika madinisa nga bwe ntera okugayita bannange nti bagayiise so nange mbanjala neewumuzaamu ne ndi freshing omuto guno ne gutereera yensonga lwaki sajja ku mmande nsawo beetonda mwenna mu nsonyi obutajja ku sande siyetera okubeera enkola yange kansubire nti mu nsonyi alright kati kammale okuyisaawo obulango buno busatu bwokka then tulyoka tusimbule tugende mu maaso. Akalanga kasooka kasoma bwe kati. Abakulembeze ba National Platform nga bano bawangaalira mu ggwanga lya Canada bakutegeeza nti bagenda tegekawo okusonda ensimbi mu ggwanga lya Canada era nga bagiyita night and dance ngera egina kubeera mu bagiyita night and dance Noop Canada Diaspora Convention 2025 fundraiser dance night ejja kubeerawo nga 12 July 2025 kuva ku ssaawa emu ey'akawungezi mpaka ku ssaawa 8 ez'ekiro mu ggwanga lya Canada. Okuyingira watu kugenda kubeera kwandola endagiriro yeeno 279 endagiriro yeeno entry okuyingira kwa bwereere endagiriro yeeno 2799 Watson Road North York on M9M 2R8. For more information ojja contacting aba comrades aba Noop chapters e Canada bajja kutegeeza kekana akalango kaabwe kebampadde nkasome naganza obulango bw'enkyukakyuka mbusomera bwente buli mu ssente so mwena bannayuganda bali mu ggwanga lya Canada bagenda okusoda ssente za campaign abakulembeze bategeeza nti mugende eyo ejja kubeera fundraising ngenda kuza omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2025 kutandika ssaawa emu ey'akawungezi paka ssaawa 8 ez'ekiro ebisingawo mujja bitegeera akakalango kawedde katugende mu maaso. Abakulembeze ba South Africa naddala b'ekibiina kya National Platform n'ekiwayi kyabwe ekya People Power bakutegeeza nti bagenda kuwaniriza omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga lya South Africa ng'ennaku bw'engendo zibasomera era nga baziteeseteese bakutegeeza nti official Noop chapter South Africa welcomes His Excellency February Kyagulanyi Ssentamu in South Africa on the scheduled dates and venues. On 18th of July 2024 to be Friday, President will be in Johannesburg. On 19th of July 2025 to be Saturday, venue Umtata. On 20th of July 2025 to be Sunday, venue Cape Town. Protest Vote 2026 Ash Black Saturday nako akalango k'abantu be South Africa mwenna abana bayo mukuso abana bayo mukwaniza president mubeereyo bulungi mu bungi keka akalango ake South Africa mwenna bakulembeze mubeereyo bulungi nnyo then tujja kuba tutambuza bulungi ensonga nga bw'oziwulidde. Alright, akalanga ko kawedde kanteekeyo kano ak'Ebungereza nako kagende mu maaso. People Power UK join us in the demonstration. The Minister of Defence, London, SW1A 2HB on 18th of July 2025 at 11 a.m. to 4 p.m. UK time. The UK should stop security supporting and military training of a murderous Ugandan dictator Museveni. For more information, please contact the leadership of National Platform in UK for more information about this demonstration. They will take place on 18th of July 2025 at 11 a.m. up to 4 p.m. UK time. Bakutegeeza ne bakulembeze ba National Platform saakuna ekiwayi kya People Power mu ggwanga lya Bungereza bakutegeeza nti bagenda kubeera ne kwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 14 mwezi gw'omusanvu 2025 ku saa 5 ez'okumakya paka saa 10 bagenda ku kitebe ky'obwekwerinda eky'eggwanga lya Bungereza ku ndagiriro ku ndagiriro eno mu kibuga London ku SW1A 2HB bakutegeeza nti mubeereyo bulungi okwekalakasa ku ngeri eyo nga bweri. So ebyo bwe bibadde mu bulango bwalyo njagala tuyite mu bwangu olwaleero ngenda kuyisaawo ekigulalo gikyaleero. Ekigulalo gikyaleero ngenda kiwoleza bannayuganda mwenna njala kiwoleza bannayuganda mwenna naye nga sinagenda mu kigulalo gi kansooke okutwala okusaasira kwange kansooke ntwale okusaasira kwange
eri family y'abagenzi ababiri kati abagenzi okuli omugenzi David ne omugenzi Deborah bano abatirimbuddwa mu week eno yennyini gye tulimu maka gaabwe amatiribona mu bitundu by'Entebbe. Kitalo nnyo ddala abaana abooluganda bakola emikwano kitalo nnyo ekyokufiirwako omukyala n'omwami bano abadde bazze mu ggwanga lyabwe okumaliriza ensonga zaabwe ate batuule bakaddiire maka gaabwe. Battiddwa mu ngeri ey'obukambwe kitalo nnyo ddala. Mukama abawumuze mirembe naye yenna eyakoze ekikolobero kino ekyokutta abantu bano mmanyi naye wooli wennyini wadde omulimu wagukoze nga bakutumye ogukola naye naawe kennyini nkimanyi wootudde kyebakugambye okukola kikyamu. Olw'ensonga buli lwotta omuntu nga takulinaako buzibu ekikolobero ekyo kigendera mu baana buba gokinyi kitandika okukulumba wadde oli mutemu ng'okimanyi nti oli professional killer oba assassin ekiseera kituuka naawe bikolobero bikutandika okutambulira kale manyi wonna wooli oba wafulumya eggwanga oba oli munte oba oli mu Kampala oba oli ludda ng'otulina abaana bo ku dining ekikolobero kino kijja kutambulirako omusaayi gw'omu teguyikira bwereere. Kitalo nnyo ddala ekya famire eno Mukama abagenzi bano abawe ekyumulo eky'emirembe beebo abattiddwa mu bitundu by'Entebbe. Nga nyongerako akagambo katono nnyo bwe tujja no ku media ne twogera ensonga zino tuba tetusiika mpande oba tetusiika mpande oba tetusiika binyeebwa bye tubagamba bya ddala. Uganda teri safe okujjako ffena nga tuli safe. Oba olina ssente oba tolina ssente Uganda teri safe okujjako ffena nga tuli safe. Naddala abantu abali mu diaspora. Nsiba mbagamba wano nga mubuzabuza nga bafuka baana batemwagala kumanya nsonga zino. Nakugamba ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka. Ekiri atabala kyekiri n'asigadde waka. Nze nsaba Mukama bwe kiba kisoboka abaatisa omuntu ono babakwate naye kiyinza okubeeramu ekizibu olw'ensonga zino ensonga bbiri wamanga njagala zizogera ku one. Okusinziira ku wenkoza observation mu nfa y'abana abantu eno gwabadde mulimu gwa munda gwabadde mulimu gwa kibayita inside job nga neyazze okutemula abadde amaze ebbanga ng'akola survey okumanya ennyumba eyo ebyokwerinda byo biri luddawa we wali weak point kamera ozewala otya era yabadde professional to the extent nti baleese embwa zakomye ku gate wezakomye okufuna olusu olwakomyawo. So eri yabadde inside job naye nga eyinza okuba nga abaddeko n'omukono gwa state okubayambako kubanga nina information egenda sirikira ne sigita ng'ekitundu nga Ntebbe Museveni ne famire ye n'Abanyarwanda banne baagala nnyo ekitundu ky'Entebbe okukimala buli munnayuganda yenna alinamu property eri worth billion baagala kubyeddiza bwe bate bakiwambye buwambi lwakiri bakujjawo oba bayita mu bintu byonna byetaagisa okuyitamu ne batwala property yo. So there is a possibility bwe bate yabadde inside job nga ya family then state inamu mukono olw'ensonga nti assassin yabadde so professional olw'ensonga nti yabadde yasooka kubala kitundu kyonna nga bwe kiri ewali weak point mu security n'ayingira n'atemula abantu be n'atambula n'agenda nga n'embwa teyasobodde kulondoola buvuuna buddu bwa muntu ono gy'alaze. So nze bye byange Mukama abawumuza emirembe tewali kyakola ne Uganda tubaddamu nabagamba nti mwegendereze nnyo. Si buli muntu akusekera nti abeera mukwano gwo. Si buli muntu gw'osinkana mu diaspora nti mukwano gwo. Nabagamba Museveni alina abantu bangi baakozesa nga tebabamanyi. Nina ekifaananyi kye nagudde ku social media okwo nga famire eno yali esinkanyeko Winnie Byanyima. Famire eno yali esinkanyeko Winnie Byanyima. Naye sigenda kugamba nti yabadde mu kintu ekyolaga nti famire eno yali esinkanyeko Winnie Byanyima. Nze okusinziira nga bimaiti Museveni bwa operatinga wate kubaliwo omukono ogw'amaanyi mu kufa kw'abantu bano nga temujja kuguzula ssaawa zino wabula njala kugamba ekigambo kimu gwe Munnayuganda ali ebulaya yonna. Buli muntu yenna yali esinkanyeko Museveni bali yasinkanyeko Museveni bali yekozeko ne Museveni balina ekibagatta era Museveni takuwa ssente oba tomusinkana nga tolina kyogenda muwa in exchange. Teri asinkana Museveni nga teba agulwinze ku terms and conditions. Oba ali mu diaspora oba ali mu the moment you meet Museveni and you have discussion oba nga olina backup muteekuba mulina kimukola in exchange mu services. So gwe Munnayuganda ali mu diaspora abali mu America abali Canada abali mu Europe the moment customer nti omuntu ono yasinkanyeko Museveni oba akolagane Museveni wa NRM be very careful with those people kubanga temumanyi Museveni wa operating. Omuntu ojja tajja kuga nti ye operative no kubanga abantu bali wicked bagamba nti okufanga mwavu afa mugagga. So mwegendeze nnyo Bannayuganda abali mu diaspora tubagamba nti mujje tukwatire wamu ensi yaffe tuginunule
mwesudde gwa naggamba. So teri muntu ali safe nga Museveni akyafuga. Nenga information gye mbagambye eri ekitundu ky'Entebbe nali nagitereka dda nga buli muntu alina property eri worth billions mu Ntebbe bamunoonyerezaako fire bagirina property bagirina bamanyi family yo bamanyi buli mwana wo na buli kimu kyonna buli kimu bakirina bagenda kujjawo omukoomo. Ye statement gye njegadde okukola mu bikwatagana ne family yo kitalo nnyo ddala omukama abawummuze mirembe family eyo. Katugere ku Kigula Lodge. Ekigula Lodge kyalo kyakiwuliriza bannayuganda mwenna. Manyi eri abagenda okukiwulira nga kiringanga ekisosola mu mawanga. Ne this is the reality. Nabaga byange ndyogera kati ng'omusizi Agulesi yanti ngenda kulirako bantu bange. Nkiddamu ebyengenda okwogera mbivunaanyizibwako nga nze. N'ababiwulidde obi biwulire nga bw'obiwulidde. Era gwoyinza okulya ngenda kusawundinga nnyo nga asosola mu mawanga ne gano ge mazima ge batajja kugamba genjagala owulire amatuufu. Mu Kigula Lodge kya leero ngenda kijja mu lufumo olugamba nti kabugo kakadde wattu tekaggwa mbuloolo. Kabugo kakadde tekaggwa mbuloolo. Lwaki tekaggwa mbuloolo? Olw'ensonga nti akabuga k'engeri gye kagenda kakufuuka kakadde keeyunirwa nnyo keeyunirwa nnyo obuwuka obutalabika. Y'ensonga lwaki era kaba tekasobola kuggwa mbuloolo olw'ensonga nti buli muntu alina omuze gwe ate emize gy'abantu tegibaggwangamu basigala nagyo. Njagala mbawo ekyama kino mbale temukimanyi naye saagala kisawundinge nga ekisosola mu mawanga naye ng'ate ge mazima era abakimanyi nti kituufu mwe mulimanya kimulimba. Enzita Museveni jattamu abantu abamukoledde ebbanga lyonna n'abo bakyamukolera era baali mukutta n'abo bakyakozesa abasinga obunyumba temumanyi kigendererwa kino. Museveni is a masquerader. Muntu mulungi mu kwefula kyatali ng'alina kyayagala. Wabula niwo bategeeza nga bwe mbabuusa nti abasajja abanyankole ba indigenous bannakabala bakimanyi naffe tutandise kibuukera tukitegeera. Omuntu gwe bayita omutuusi n'omuhima basawundinga okubanga abantu bali babiri banjawulo ne bali omuntu ogwo omuhima n'omutuusi. Bakamafulejinga nnyo tewali muntu gwe baagala kusembera mu komite yaabwe babeera bokka wabula bakozesa nnyo abantu abalala okufuna kye baagala naye nga bakimanyi bulungi nnyo tebakwagalangako era bakukozesa bajja kumala bakutte kubanga ojja kuliviringa ebyama byabwe. Lwaki? Njagala ombulira komite y'abatuusi yonna weeri ng'ali ebaddemu komite endala neetuulamu nebeera settled tebeerangawo. Njagala ombulira komite y'abahima eyali etuddemu abantu abatali bahima ne babeerawo nga basetolinze bulungi teriiwo. At least bakutuuma ekinnyanya ne bakusosola mu ngeri esoboka ne babalina kye bakwagalako basobola okweta. Kino kigenda kusawundinga kijja basawundingiramu ng'ekyokusosola mu mawanga wabula gano ge mazima agakaawa. Omutuusi n'omuhima bantu bali omuntu omu baawula mannya naye ebigendererwa bye n'ebikolobero byabwe bye bimu. Kati gwawulira nga kikunyiza kiri tribalistic oba kirimu tribalism, I'm very sorry. Tewali agenda bibagamba nze ngendo bibagamba. Omuhima n'omutuusi bamu. These are masqueraders, these are users, but after using you, they eliminate you because they don't associate with the other tribes. They just use you from there and then. Abakimanyi bajja kugamba Tumbe kyayogedde kituufu. Atakimanyi ng'owulira nga ayogera tribalism, oli waddembe okozesa omutwe gwo nga bw'ogwagala ne gano ge mazima genkugamba. Museveni agenda batta. Bagenda kubatta kuba tebabaagala babakozesa bukozesa. Kino ekyama kijje wala nnyo kubanga nsiba mbagamba temanyi Museveni bwa operatinga era akyabatta nnyo. Kubayita omuhima n'omutuusi, these are the same animals with the different names, with the same characters, same operations. Akitegedde kubira mukama mu ngali z'amaanyi era buno bw'okitegedde ojja tandika okwezula nti listen omusajja byayogera bituufu batukozesa bukozesa mukutta tebalina abakwatira nsawo tebalina gwe beesiga nimutula mu meeting eri open oba eri general oluvannyuma bakolayo eyaabwe ekola decision ze bagenda okwoperate oba executinga mwe nga temumanyi nyongere kikujjukiza. These are the same people
You can see them in open meeting. After that meeting, they call again their small meeting to discuss for more actions against the open meeting. Nti bana abantu bwe musobola okutula na mu lukale ne muteesa bye muteesezza. Bwe mmala okutula mu lukale ne mukkiriziganya baddayo ne bakola meeting eyabwe bonga bo ne bateesa kibagenda okukola ekiddako erimwe. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo ekigulalo gikiweddeko nkivuddeko tugenda ku video eyandeese olwaleero. Alright. Ntumbudde. Era video etandise nakuzo mwezi ziri mwenda ezakonka ku mwezi gw'omusanvu omwaka 2025. Tutandise tutya. Njala kubaza mwenda bannayuganda abasobodde okukwata mu ndyanga ne mujjamu obuuma obutambuza struggle n'obugenda otambuza campaign mubali nnyo mubalira eddala. Nzira munjala okubaza mwenda bannayuganda abakutte mu ndyanga ne mujjamu obuuma obutambuza struggle n'obugenda otambuza campaign mubali nnyo mubalira eddala temujjanga okwo. Nkiddamu lwoya lwa munnyindo olwekula wekka ne bekaba katono katya kateeke wekalina okgenda tutambuze ensonga zino. Nga omuwanika bwe yakugambye nti buli kyonna ekyetaagisa okuteekamu tukiteekemu tunule eggwanga lyaffe mukiteekemu. Kati buno bwe bubaka bwange. Njala tegeeza yenna omukulembeze owa National Platform eyawaddeyo ssente mu kusonda. Ssente z'owawaddeyo baziyita contribution towards the struggle or contribution towards the 2026 campaign. The money you donated or you contributed doesn't guarantee you that you are going to be awarded the NOP ticket. Sente z'owawaddeyo waziwadde za campaign ya 2026. So tewaziwaddeyo nti olina automatic card bagenda jukula okuba tewa contributors wataddeyo sente. No. Bw'oba zitaddeyo in regard of that point, please okukumala biseera ng'akunamira muzibe oba akunamira mu nzikiza tekikugarantinga. Lwaki? President bw'anaaba atambula eggwanga lyonna akozesa ssente ezo okujja mu bitundu byammwe okuba campaign nga nammwe ssente zammwe ze mwamuwa zigenza okukola drives ezo okuli amafuta ebizindalo n'abantu abatambulidde ku trail eyo ze ssente we zigenda okukoma. Kati saagala ogambe nti ze nataddeyo 100% ndishuwa tebagenda kumpa kadi. No. Lwaki? Ssente bakiyita contribution towards the 2026 campaign. So toddeyo n'ogamba nti ze nawaddeyo ssente ngenda kufuna kadi. Baba ekyomala bya mbulago teri agenda kuwa kadi olwokuba nti wawaddeyo ssente. That is contribution bw'obanga oyagala ekibiina. Neba tebagikuwadde nga tewawaddeyo ssente ngenda kusaba ng'oli wankyukakyuka sirikira eyo wagira ekibiina era toddeyo n'otandika okukookolima oba okwemulugunya nga sseggwange nnyodde amazzi amanaabemu ku kyalo kwekulidde. Do you copy that? Mwenna mbategeezeza ebadde general message. Sente bwoziwaayo za kutambuza campaign ya kujjako Museveni 2026. Nyongera bajjukiza namwe abakowa NRM naye nga mukimanyi nti mutyo balaba waliwo mobile money waliwo bank account teekayo sente kuba namwe kibaasi mukikooyo ekikola temukitegeera ate musobola kuvaayo. Kati bw'oba owulira ng'oyagala okusapootinga okujjako Museveni nga tetuyiye musaayi, please ng'oli wa NRM kwata essimu ziri ku mitimbagano teekako ssente teri agenda kutegeera nti NRM wasasudde. Era muli bangi aba NRM wabasasudde indirect nga teri ategedde mwe balina obalira eddala. Mukimanyi nti olugendo lw'okukyusa ensi lulinga nga luguudo lwa kolansi kuyitirako emmotoka nnyingi nnyo. Kati emmotoka yo bwe batedduka wattu ng'olina okukwata obudde olina okuva mu kimotoka ekyo ofune emmotoka edduka amangu egenda okutuusa gy'olaga. Emmotoka etambula bagiyita NOP. Muve mu kimotoka ekikadde mulinye NOP ssente muziteekeyo. Bw'oba oli wa NRM nga wakoowa tewali agenda kukulabisa nti wawaddeyo ssente. Kwata akasenteko kasindike ku mobile money gw'olaaza osirike. Otunonyeza n'akalulu secretary nga tewali akuwagidde ekintu kifunze mwagala kiddukamu muleeta akasente kasitoteeka ekimotoka kyammwe kivunze nawe mukimanyi mukyagala mukimanyi kikooye naawe enamba zakyamateeka y'akasente osirika olaazi twetaaga ssente. Okitegedde bulungi nnyo. So awonvuddewo. Alright. Ekyo nga nkimaze. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza. Bukyanga lubanga lwa mmindi mu Uganda mwajjamu endowooza y'ebyobufuzi endala nnyo nga n'abavubuka balala nnyo nga baviiridde ku ntono katandise.
Munange namukadde Biti Juma Yoseri tibahabulwa Nyandwe Lutabayisirwa yalowooza nti embeera gyalimu yeringe ya bulijjo. Omanyi kibi nnyo mu myaka gyo emikulu okugwirwamu okuturuka ne mukumanya. Mu myaka gye emikulu kibi nnyo n'ofuna okudduka speed mu lubuto. Essaawa zino Nyandwe Esoferi political ali mu kudduka speed n'ali okuturuka. N'aturuka ki? N'aturuka Nupu na Bobi Wine bakamuturusa. Mwabicenge kati ku myaka gye emekadde yagwira ekizibu bakiyita Kyagulanyi ne National Platform. Kati ate nga tamanyi kyagenda kukola. Musajja tunaku zino ndaba mutwala kati ndiggwa bamuzere bamuzeri Nyandwe siyo ligwa lyokyusa boti ngutandika otya okukyusa Nyandwe kati yokutte watya mu jangu eno kizibu nnyo kati kavudde kwanjula katandise. Njala bategeeza mwenna nabagambye ku video gye nakoze kenatadde nabage kaliko security ne bagamba nti okusonda kwa ssente okutambuza ekibiina kino kugenda kwogeza abantu bangi nnyo ebyamulwa ensonga mu Uganda abalowooza nti bamanya ate bamanyi beetaaga kuyigirizibwa nga president bwe yagamba nti atamanyi oba tamanyi abeera muyizi mu buyigirize. Munnange mu nsi ezaakulaakulana zibinyonkonde zitonye mmoli ebyobululu byonna campaign bannansi be basondera abagenda okwesimbawo ensimbi mu Uganda tekibadde one mu Uganda tubadde ne political investors nga they invest their money bwe bawangula tebaagala kumanya biki bigenda kudda kuba komonga akalu kakoze ekikazeemu kati system twagikyusiza nga lunaku Kyagulanyi lwatuleetera ekipyaleese ekipya kino kitandise okwogeza abasajja n'abakazi engero enfume enfu zitya. Ngaba bagambye nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'omuzika ng'oyambe ekkiriza tutandise. Omusajja mukulu yateekawo akabinja akaba effere ke bayita iPod ng'akuŋŋaanyizamu abantu be n'afuna ebifaananyi n'abesindikira abazungu n'abagamba ani abagambye nti ndwana opposition tutula kachayina tunywa nga nze ntudde eno n'enjogera nabo ate ngenda batulugunya ntya akantu ako Kyagulanyi n'akabuza ne National Platform n'ekabuuka. Kati Yoseri Nyandwe n'agamba ati akasajja kano kakoze ntya kansoke kasindikira abavumi bakooyi babivuddeko kansoke kasindikira ba blackmail n'aba propaganda bakooyi babivuddeko kankasindikira parliament kavuddeko nayo kalemye n'agamba kati nkoze ntya kankakwatira abantu bamalewo era abantu baganja abantu basigalaga nkoze ntya kati kangule babeba parliament bali mu kibiina kibona namba malewo Bigani. Nagamba maita kati kankole etteeka mu parliament. Ng'etteeka lino ligenda kukwata buli muntu yenna alina ekyefaananiza ku kintu ky'amagye mu musibe n'ebisomozo mbiteeke mu kaamugwanya. Etteeka n'alikola era tekina. Nagamba akasajja kano ngenda kakola ntya ndi. Kankole etteeka erikwata ebibiina by'obufuzi ebitasobola kukwegatta mu iPod tubijjeko ensimbi. N'akola etteeka ne baliisa. Nenga bwe nkugambye nti wandikola ekintu okulumya obunoozi kangu yamuyambe ekkiriza eyajja n'abagetteeka eryo embulirumya Nuupu ate yakuba bukumi Museveni goolo etya. Bw'obanga okuba musajja munno wati olekanga mwezi n'akozza litya. Mu kusookera ate tebasooka kumanya kifaananyi kiri kitya. Ekifaananyi kyali bwe kiti. Bochanga ebira by'obufuzi bibeerawo bibadde bifuna ssente mu mateeka eziri mateeka. Wabula enkozesa n'ensaasanya y'ensimbi eyo abasinga obungi babadde bazifuna nga bazigabana ng'abantu so si ku lw'okuzimba ekibiina n'okuzimba eggwanga. Do you copy that? DP, FDC, Jema n'ebibiina ebirala byonna bibadde bifunanga ssente Nuupu zeefuna ne NRM. Wabula ssente zino babadde bazigabana nga ba individual nga tebakulaakulanya bibiina era nga tebakulaakulanya byabufuzi mu ggwanga. Y'ensonga lwaki bajja ne babuuza nti mbadde mufuna ssente mu gavumenti babuuze mwembadde temuzifuna. Nuupu yaakamalawo emyaka 4 lwaki mugibuuza ebibuuzo bingi kubanga omuntu tebalina kati tuzeewali. Bwe bakola etteeka lya political parties mbwe atagenda kubeera mu iPod tagenda kufunanga ssente. Feke twali twagala ekikulu twali twakifuna ddemu ayisiza etteeka kyembagambye nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe ekkiriza kyeki ssente twazifuna ne tugula ettaka mu kibuga wakati ne tuzimbamu headquarters ne wasigala ne space y'okupaakinga buli kimu tekifuna kye twatagala in time ne tukifuna katuba tetukyetaaga ssente zammwe kyekisooka
kati abazaagala be bali abanoonya okuprovinga nti ebiina byabwe ebiri nga tebikyaliwo. So ekyo mwakola nsobi mwajja obudde bugenze. Ekyo nga tukimaze. Byonna bwe bigaanye ne bakola batya. Museveni n'alyoka asindika Nobert Mao. Bwamusindika ayogera ebigambo bingi nnyo ffenno tusirika. Mao n'ayagala akyusemu n'amateeka ffenno tusirika. Kati kye baakola ekikyamu kikino kyekiriwa. 1. Badde baagala nnyo okuteeka Nuupu wansi ne kigaana. Ne basigala nga beekuba ggoolo. Kati Museveni kye yakoze n'asooka akuŋŋaanya obubiina abo bonna ne bujja nga busindika ekigambo kimu. Bakiyita reconciliation ne coalition. Ebintu bibiri. Reconciliation ne coalition. Ebigambo bibiri. Reconciliation kweku abantu okutuula wamu ne mukwasaganya ensonga eziyinza obbawula ne mufuna common cause mu kukyusa obuyinza. Ekyabadde akitambuza nnyo n'atamanya nti ffe twamusoma okuva ku mpiki esooka paka kwesembayo nti byayogera si byatuukiriza ne tusaakolingako awo. Kati coalition Lukwago, Ssemujjunganda, Mpuuga n'abalala aba DP block nga bajja banyuma ekibozi kya coalition. Kati nabo ne tubategera tubateeka wali era nabo firimu zaabwe bazifiiriddemu kyebadde balina okukola kyekiriwa kyekino wano wammanga. Kwe kugamba Nobert Mao nti bayite abakuli ebibiina ebyo bagambye nti ekibiina kyonna ekitagenda mu iPod tekigenda kufuddamu kufandingibwa era tekigenda kuddamu kwetamu mu kintu kyonna kiyitibwa kya kufuna sente zifandinga bya mu bibiina byabufuzi. Ntugamba okay, no problem. Kati Nobert Mao yagenze maaso n'agamba nti amateeka gasoma nti ekibiina ky'obufuzi byonna bwe kiba kisoloza ssente oba funding tekisukka millions 4. Tekisukka millions meka? Millions 4. Omutwe guno njagala guvuga guddeyo emabega. Namwe mukwata obwongo muzi babega. Mujjukira National Reverse Movement NRM. Nga amama babaza akyagirimu ne Lumumba bakyagirimu. Basoloza bakola fundraising ya buwumbi 9 billions plus. 9 billions plus ze bakola fundraisation okuzimba ekitebe kya National Reverse Movement. Tewali wadde kabuyonjo ya nkoma wadde ekiraga nti balina ssente baziteeka. So Mr. Nobert Mao, if I may ask, before you come out to say something about national platform about what happened this week, especially on Monday, when people came out to fundraise this for national platform, especially for forthcoming elections, you mentioned that the law says that there is no political party which is allowed to collect around 400 million Ugandan shillings. But let me ask you, during the time when Mbabazi was still an NRM member and Lumumba, they collected 9 billion Ugandan shillings. If I may ask, was that money meant for political party or it was meant for the government? It was meant for political party NRM. So NUP also is a political party. NUP has all rights to collect whatsoever amount of money people they wish to fund towards the struggle. So there is no law which can stop people from funding national platform. There is no law. Mukulu Nobert Mao, njala kutegeeza ekibiina kyoyingiddemu kino obukulu ekyali National Reverse Movement nga Mbabazi akyalimu n'omukyalo Lumumba basoloza obuwumbi 9 nga busoloza ekibiina kya National Reverse Movement bazimba ekitebe bakizimba zo ssente zibasoloza zaali luddawa oyala kunga nti etteeka mu kiseera ekyo lyaliwo. Ekisinga okubaluma nti muteze buli kakodyo konna akokukwatira mu Nuupu kabalemye. Kati kambabulire kino ekintu kiri kimu mu kitegeero lwaleero. Wano muli mu kwerabisa mulaga nti ba agenti bamwe mu mulabo opposition kati balemeddwa. What is next? Muli mu kwerabisa era kati mbalabala muli mu kwerabisa. 1, kati public ekimanyi nti mwenna mulwanyisa national platform lwa Kyagulanyi Center mutekyaliko kubuuzo. Kati gweryo olieri oyogera ebigambo bikikinike. Lwambega bamwe abali mu anti
PPF eddagali enziku eno Allied Democratic Forces bujema bwandi bonna ate bwe mugamba Nolikas Ecological Party ya Kagege mubeeko nganya bakole force jointly ekyo tekigenda kola kubanga already mumaze obbalaga nti bano bonna babadde bakolera government. Kat ladies and gentlemen, buno bakanjala bugende mwenna bana bya bufuzi teriyo kibiina kya National Platform kigenda kweyunga mu kago gonna ogobye okulonda okujjako tebiriyo kubanga mumaze to proving ati mwenna muli bakozi ba M7 muli ba Mbega. So we don't associate with the NM7 agent in opposition. We just remain with one opposition, that is the political party known as a National Unity Platform and Robert Kyagulanyi Center. The rest, they are Museveni's agents. That's why nti musindikiriza abantu ogenda mu kimu iPod. One, sagala kwogera bigambo bino nga sina bujulizi. Mao byayogedde. Bile bigambo Mao byayogedde. Amateeka tegakkiriza kibiina kyonna kuŋŋaanya ssente zisukka milioni 4. iPod kye kibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka ssente mu bibiina. Hold on. Teri kibiina kikkirizibwa kusonda milioni zisukka 4. iPod kye kibiina kyokka ekyakkiriziganye ne gavumenti. So iPod kibiina kya byabufuzi oba mukago. Munnamateeka Mao. iPod kibiina kya byabufuzi oba mukago. Ensi yandibadde yagala okutegeera. Ompulya bulungi nnyo? So bwebanga iPod kibiina kya byabufuzi Nuupu tegja kubeera mu kibiina kya byabufuzi. Nuupu tegenda kubeera mu mukago gonna kubanga buli kintu kyonna ekitesitinzeeko tekijja kukola era tejja kibeera mutugenze maaso kankazeeyo katono. Ate amateeka tegakkiriza kibiina kyonna kuŋŋaanya ssente zisukka milioni 4. iPod kye kibiina ekyasobola okumatiza gavumenti okuteeka ssente mu bibiina. You cannot be a political party aspiring to lead the nation when you don't support dialogue processes. Because then you cease to be what you stand for. All right. Omwami yayogedde ayina oluganda ku Norbert Mao wa NRM. So you can't force someone to go in dialogue. You can't force someone to go in dialogue. Dialogue is the process when a law applies that you give and you take. We don't have nothing to give National Advance Movement. And we demand for peaceful transition and we demand power because we won the previous elections. Nothing we are going to offer in that dialogue. So if we are talking about dialogue, nothing is going to happen between National Platform and other political party. Bulimbwedde ku nkondo yaayo. Twagala kwawula wakati w'abafere n'abali mu byobufuzi abatuufu. Buli muntu adde ku pate ye zaabika emipiira. Buli munnabyabufuzi yenna genda mu constituency yo abantu bakutegeere gwani tukooye ebintu by'okwebuzaabuza nga bafuka banaaba. Ekibiina kya National Platform wona muli buli wantu wona musimbewo omukulembeze. Lwaki? Bukyanga National Platform oyingira mu parliament. Abadde ku ludda oluvuganya babadde balwana ne National Platform mu parliament mwennyini. Bakubyezaako emiggo bamukubye mu. Ebiteeso bya National Platform babireeta babigaana. Abakulembeze tubaga bave mu office NRM n'ebina nga bibalemesa. Essanzi wali kubaga tteeka lijjawo Joel Sonni era bakirimbe bennyini abibana bebina byobufuzi. Kati mwagala tugende mu dialogue nani mweke nyini muli balabe bachi bachuka. So there is no way we are going to go in that dialogue with you guys. Musigale gye muli twabategedde kyo kyawedde. Ate njala bategeeza. Power belongs to people. It's Ugandans who decided to expose the regime and its agents. Eyo topic njiggadde otuvuddewo. Omukulu ono tekimumalidde. N'awandiika omukogwa ebbaluwa omunene ogumuswaza. Nagutadde dda ku mutimbagano mugulabye. Ogwe mukogwa ebbaluwa mawugwa wandi sigenda gusoma kubanga mwagutegedde dda. Naye ng'ebirimu byonna bwe nkusomera ebintu byonna ebirimu
mulimu ekigambo dialogue kye kisingamu obungi. Njagala ngendere ku Gola Moses, that is Gogo. Otekemu ekigambo dialogue kitegeeza ki. Bw'onooba ofuna ekigambo dialogue ojja kitegeera nti bano babadde ebbanga banoonya president boogere naye ku nsonga ezimu nga tebasobola mufuna. Kubanga tosobola kuyita dialogue. Who am I going to dialogue? Ogenda ku dialoganizinga nani mu budde buno? One. Mwibina byonna ebiri mu iPod, FDC, oyina abasibe bameka ba political prisoners. PPF eddagala ly'enziku, mwina abasibe bameka mukomera nga byabufuzi. Anti mwina wadde ekiyenje kisibe. ADF, Democratic Forces Party yampuga, mwina musibe eki. Kati ongambo tugenda mu dialogue, n'ongamba mbu tugende mu dialogue ng'atenza abantu bange mbasibye. Mawo gambye nti when we dialogue we get solutions. That's why even previously we released 60 prisoners. Mawo osobola okumentioninga abasibe bemwatenkaaga bebaani. Basibe kyenkaaga bogamba nti mwabata basibe enkaaga kiboyogera bali luddawa tebaliiwo. Mawo ekizibu kyonna kiri ekizibu kimu bwe kiti nti walwawo nnyo okwekweka obudde bugenza okuziba nga akabino kalesebwa empewo ekufuuwa. Ffe tetulina buzibu nakyo. Teri agenda balumirwa bwe mwakola ekyalina okulaga. Awo tuvuddewo. Ebbaluwa kanjijjemu. Njala balabula. Njala mugoberera nnyo Monitor. Njala mugoberera nnyo New Vision. New Vision ekola New Vision mumakinge New Vision bukedde NBS ne Monitor bateekawo batandise okukola kye bayita polls okulagaani asinga mu kitundu kyani asinga amaanyi. Buli state agent batandise omukolera polls z'okulaga nti w'amaanyi mu kitundu ekyo. Mukyetegereze nnyo polls zifaanako bwe ziti. Kati nga abaakoze ne Yasemujunga ne bagamba nti ali 83.7 oyo. Naye nga New Vision yagenze ddi okukola polls zino okumanya ani asinga. Kubanga bano ba state funded agency abali mu opposition be bayita dialogue. Kati awo tuvuddewo tugenze kansoke mbayitire mu kino mu bwangu nnyo. Lindako njala bayitire mu kino mu bwangu nnyo mukitegeere. Tebakulya ssente akaluke tugendamu bakayita protest vote. Omuntu asinga okumanya ekigambo kye bayita protest vote bamuyita Nywande Yosoferi Kaguta Museveni Tibahabulwa. Nkiddamu tugenda mu kaluke bayita protest vote. Omuntu asinga okumanya ekigambo kye bayita protest vote bamuyita Nywande Tibahabulwa Yosoferi Museveni yasinga okimanya lwaki. Ekigambo kye bayita protest kuba kwekalakaasa, vote kulonda. Rewind your mind back away in 1980. Zobwongo wemabega mpaka mu 1980 mu kulonda okwaliwo. Nyandwe Yosoferi Tibahabulwa Museveni yegatta mu kulonda okuliwo okwo. Naye yali akimanyi bulungi nnyo tagenda kuwangula. Era yali tasobola dde okusembera okufuna de MP n'ogu mu kalwako. Njagala ompuliriza bulungi nnyo wano. Nyandwe yasinga okumanya ekigambo kye bayita protest vote because ye bwe yagenda mu kaluka ekinaana yagenda akimanyi nti is going to protest. Whatever results or whatever outcomes in 1980 polls over elections ye yali olwezi amaze okukozesa ekigambo kye bayita protest vote. Yali amanyi akalulu bwe kavaayo nga Semogere yawangudde oba Obote yawangudde agenda kukosa protest vote method ki yakwata mundu. Do you copy that? Mubadde mu kimanyi? Kamala okunywa ku mazzi. Video bagikutte mu njira banete watugeragera sobola gijjayo. Museveni yamanyi yasinga okumanya ekigambo kye bayita protest vote. Lwaki? Mukaluka 1980 Nyandwe tasobola kufuna the MOP wadde okufuna 5%, but he knew
nti ye agenda kosa protest vote olw'ensonga yamaze okwegonaizinga nga ayina ebyokulwanyisa ayina n'abantu bagira otandika nabo olutalo kati olutalo yagenda mu kinaana aga nti babyaka otagenda kukkiriza byakalu byavuddemu kye bayita protest vote. Abadde babuuza twagala kumanya definition ya protest vote lololo abamu bagitonyonyola bubi kati nkikutegeezezza. Museveni yagenda mu kalulu k'ekinaana nga underdog ng'akima tasobola kuwangula Obote, tasobola kuwangula Ssemwogerere, tasobola kuwangula bakalimu abalala bonna. Naye yagenda akima nti is going to protest ebinaava mu kalulu ako. Kati already fe 2021 twawangula akalulu ako Museveni n'akabba. 2026 tukime tugenda genda tebagenda tulangirira naye nga teffe tugenda okuwangula. The only way is to protest in any possible way to protest. May God bless us and protect us. Yensonga lwaki akimanyi nti ekigambo protest vote kibi nnyo. Watu kogamba seno to protest vote olowooza batakimanyi n'akiwandiika ku t-shirt seno to protest vote batakimanyi mutegedde olwaleero. Kati gwe badde abuuza protest vote kyekiki lwaki Museveni akitya ye kye yakozesa mu 18 kwe kugenda mu nsiko kuba baali tebabbye babba Ssemwogerere. Do you copy that? Mukitegedde kati awo bw'amala okumanya nti protest vote bwe yali ekyasinze omukuba enkyukwe sente zokka ezasondeddwa ne zaatamanyi amanyi it's enough money to overthrow the government. It's enough money to overthrow the government in any possible way. Kati agenda kola atya bagenda tandika obbasomera financial laws Sime Bank of Uganda article fula article BB simanyi CCCU of governing the financial collections bichi tineteka limenya kino mubirinde bagenda kuleeta financial acts zikola governing Minister of Finance Sime Bank of Uganda bagenda kusoma articles nga mauchi yeyogedde they mean it. Bagenda kubasomera articles eno ekwatagana ku sente bwezi ne nga temunnasoma articles ezo gye bulujja kano musooke mutubuli esereze mwakonya obumbi ekyenda eza NRM mwaziteeka zote zalina article oba tezalina limit. Awo tuvudde tetwagala tukole kitugende tutwagala tutuluddewo nyaawo era njala tugende mu maaso. Awo tuvudde kati which ewedde ne wiki eri wiki 2 oba 3 mabega nabagamba nti nze sirumba muntu atalumbye Robert Kyagulanyi Ssentamu, sirumba muntu atalumbye National Platform, sikikola. Nabagamba wiki 3 nembagamba nti Nabira Naggayi Ssempala agenda kuva Canada ajje mu Kampala mujja mbola byagenda okujjirako. Nabagamba mu mulinda agenda kujja nga nenzijajjaje temugenda gitegeera. Nembagamba diriyo nangi manyi nga bwajja ne mu mwakadde ne tumwakadde wabula nga bumanyi nti sitaani talokoka. Omukyalo ono yazze ku TV n'ayogera ebigambo nga ajolonga anafuya struggle anafuya ne president. Nga mukimanyi nze sinyo kuteese ate saagala muntu amanyiira. Mukyala Nabira Naggayi Ssempala nkulamusiza akanswente oli bulungi. Wavudde Canada nkyanoonyereza empapula z'olina Canada zifuna ku ki simanyi ne tugenda kifuna bw'ajjanga n'osaba asylum nga wagifuna mu byabufuzi oba agifuna mu bintu ebira byonna tukimanyi nti amateeka agafuga obutuute tetulina amateeka gafuga bannayuganda abenga balina obutuuze bw'okubya okujja okwesimba mu Uganda sirowooza tegakola eri etteeka weeriri tugenda kunoonyereza kuba nasirise dda ttiimu za kunoonyereza fayoyo yonna ebana abagisanze tujja gimanya kuba it's very easy ogifuna tujja kutandikire ne kati wano twagala okumanya mukyala Nabira Naggayi Ssempala obadde mu Canada ng'ojja ku TikTok n'oyogera ebyobufuzi n'oyogera by'oyagala which is your constitutional right okubyogerako naye lwaki weerabisa to the extent otuuse okujja okukola ebintu by'ekisiru ku social media ng'oyagala okulabisa enkyukakyuka n'okulabisa president n'okonoga mukyanze nali siri wano accidentally. There is no someone who can enter in a political party accidentally. No. Kubanga boganti it was accidental. It's like you were fool goli musiru.
oba musiru oganti accidentally neisanga ndi munno accidentally no ganti Kyagulanyi yaleta kadi yanku mulyango oina footage nga Kyagulanyi azzewo ku mulyango akuletedde kadi. Can you provide that footage kubange wo walibereyo kamera oina footage obo muntu yene yali wakulumiriza nti Kyagulanyi akuleta kadi ku mulyango azifu nti yali desperate nyo tayina muntu agenda kwesimbawo. Kinjagala soko buli abantu mulekerawo okumanyira abantu wano ngenda kusaba ekigambo kimu. Je kigambo National Unity Platform kamwako. Je kigambo Robert Kyagulanyi Center mokamwako. Enegenda kubera warning shot. Je kigambo National Platform kamwako. Je kigambo Robert Kyagulanyi Center mokamwako. Oze okwesimbawo ku biragiro bya Anita Amongi, Salimu Sale, Muhammad Nsereko, ngokosa timu ya mawulire eya state saako n'omuvuka gwaita Dino Bawasava. Mbakumenyedde. Oza ku biragiro bya Salimu Sale, Anita Amongi, Muhammad Nsereko, saako ne timu ya mawulire ezidukanya state saako ne Dino Bawasava. One. Sente zonna zigenda zikwa kuzitekebwa mu timu eyo. Naye oyina personal issues nkulabula. Nze bwe mba kugenti nkulabula. Mission yo jojiddeko. Museveni alina akantu ke baateeseteese nti okulonda ko mwaka ogujja kugenda kugwera mu kooti. Olwokuba nti yagitegese winyi ddolo. Omanyi njagala nkuwa information nga nkuwerako evidence. Kuno okulonda kwabadde ludda kwabadde Yosembabule njagala mukuulize bulungi nnyo naye njagala muteeke nnyo essira oli wagambya nti okulonda mbu bagende mu kooti wenjagala oteke influence awo linda kwanza nyakatandika Adumira polisi y'ekyazanga Pamela Kawuma akanyiza kusaba abavubuka bano balonde naye ne beerema era n'omubaka wa president mu kitundu kino bano tebamuganyiza kubaako kyabagamba. Okulonda kumaze ne kugenda mu maaso ng'abooludde oluvuganya tebakwetabyeemu era akulira ebyokulonda mu kitundu kino abatamatidde na bivuddemu abasabye okugenda mu kkooti. Mu kitundu kubakuuma butebenkevu tulwanye nnyo n'amaanyi ne tutekawo butebenkevu. Njagala mutegulire mu district y'Empigi abayoku ayagala okwemulugunya agende mu kooti nga bo bamaze okuyisaawo ekyabwe kati wulira Nabila Nagayisa Empolamation gye yagiddeko. 1 nabagambye wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe kkiriza. Oluvannyuma nabadde ngenda kuba NRM yonna ngisuule ku ttaka wabula kirabika baafunye omuntu abagamba nti lumbu yalina wabalindidde musooke muliddemu hold on batya balonkinze PPF eddagala y'enziku nga mission yaabwe yabadde yakuteeka Kizza Besigye nga president w'ekibiina era abadde alina okujja nga presidential candidate. Kati babagambye lumbu yabalinzi nabadde mbalinze wano weewate nabadde mbalindidde baba kutalitandika no Kizza Besigye najja okwesimba oba nafuka president wa PPF eddagala y'enziku nga Ede Mutwe nuwa Mutwe akirewo kivumbi abatabeerangako basirikale babatadde ng'ono ali ku treason gwe bakwata n'emmundu bamutadde zaali zigenda okuddira okunywa wabula baalabuse ne baga embwera bikaina weetulindidde tusooke tulindemu kati ne basigaza Kizza Besigye mu kkomera
ne bagamba Lukwago gwambala ofuke president kale baleta Lukwago afuke president w'ekibiina Lukwago nafuka president w'ekibiina oli ne bamulekayo baba muta nadde ngenda kukubira NRM n'international media yadde ngenda kutya wabula bategedde embwe tulinze kati katusooke oli tumulekeyo kuba yadde mission bali bayina omuta ne bagamba we tuteera Besigye eddi mutwe nga ali mu komera akirewo kivumbi smart wa Bobby no wa mutwe n'aballa kagenda kuba katuwedde ko bagamba no oli asigaleyo Lukwago ali wa president emyaka 2 n'ekitundu emabega Lukwago bamujje bamuvuga bamutwala mu FDC bagala afuke president jero w'ekibiina ajesimba mu kaluka 221 nga president ne bafuna enkayana mu FDC ne bakyawulamu ne bakikola ki ne bakyawuluzaamu Lukwago n'atafuuka bano kwe kujja okukola PPF kati bakoze PPF bagenzo kizanya ng'omuzanyo gwe bali bagala okukwatira mu Kyagulanyi bamuteekeyo nti kirage ensi nti ne munnabyabufuzi bamukwata olaba akwata Besigye oli firimu yagifiiriddemu akyaliyo kati baleese Lukwago kati ye president wa PPF siwe kiri nti ye ulira omuzanyo Lukwago nga Lukwago obwa meya abwagala sibola buvaako bwe yamugamba nti ajesimbe kuwa president agenda kuweza wadde 20% kati naye ati bwe agenda wali ne bamukubirawo tadda ne kuwa meya babuvuddeko kati tebanna decidinga ani ajja kuwa meya ani agenda kuwa president ate nga muntu tasobola kati mugenda kuulira waawo switch of position either bayinza okufuna candidate najja naye simba ku kibiina kyabwe nga president oba okufuna omuntu nenga Lukwago ye akatenga akalina ganze siva wano kati mubutafa wano Museveni takozesa muntu n'atamujjaako n'atamulyamu lukwe Lukwago bamuliddemu ddo olukwe kuwa meya bagenda kuleeta Nabbira Nagayisa Empala yaba yesimba kuwa meya wabula agenda kujjanga independent kubanga yabagambye mbu yetasuna bayinza omuwa kaadi bw'ajja independent gundi yamugambye Salim Saleh yamugambye tugenda kuleeta by all means oba wangudde oba towangudde bisiga tujja bikolera mu ki tujja bikolera mu court kenkuzanyidde akatambi kali nti okulonda okujja konna kugenda kuggwera mu kooti naye nga ba NRM bona bakoze ekibayiseemu kati kyekirata Nabbira Nagayisa Empala by all means kwe kutandika n'omuwa airplay naye nga talinaawo kintu kyonna naye bagenda kwesimba ku kyalo kuyazalwa soba kulabwero si wano ne bagenda muleta muzanyo gwo kati bagenda kuba Lukwago omwandaawe kubanga Lukwago letasobola kugenda kuba president atyayo olwokuba nti bamufudde president wa party kati bamuwadde bargaining power mbu asobola okukola bakole collusion n'ekibiina n'ebibiina birabya njalo bate teri collusion ya kibiina kyonna kigenda kubeera mu nnopo tekiriyo mukole kasasiro wammwe muli ba state agency tumanyi bulungi nnyo kati mbawadde ekifaananyi kirungi Nabbira wakola ki wajjira kati ngenda kugamba mukyala gwe Nabbira Nagayisa Empala omanyi bulungi nnyo bodda muno oyogera ku Kyagulanyi Center mu n'ekibiina kya National Platform njagenda personal naawe kyensobola okukola okimanyi bulungi nnyo kola byonna byolina okukola ne bw'ogenda okutandika okumanyira Kyagulanyi ku mikutu ba ku mitimbagano njagenda personal naawe ate oyinza obutakyagala nga ne mukampa tosobola kulinnyamu lwaki ono siye on a current boyfriend wo namutimbye demisana bamuyita Asimwe Baliza Henry ono siye current boyfriend wo oye current boyfriend wo Asimwe Baliza Henry yo current boyfriend wo guy ono is an operative yali ya desertinga nagenda mu ggwanga lya Canada jabadde bangeri lonna nga datinga ne Nabbira Nagayisa Empala era nga boyfriend we but unfortunately abamukolako profile nga guy abadde w'amagye tiyasobola kufuna mpapula kati bakomyewo Nabbira Nagayisa Empala bwe bakomyewo Kampala Nabbira ayagala divorce bamala okufuna divorce then bakole embaga very soon muyinza okulabako ekidala nga Nabbira bewasiza n'omuvubuka ono then abeerenga mu bbaawe officially then yadde Canada amufuna empapula batandika okukola obufumbo. That's the move. Ono guy kyekibalo kyalimu naye ngono state operative already era omuvubuka okuba nti yali adizartinze nga state operative
nadduka teyadduka nti yali ayagala yadduka nga state emunoonya yoga Canada kati Nabila nagayise Sempala na negotiating ne John Salim Sale ne state okukkiriza omuvubuka ono akomewo mwe mukazi gwe ngenda mpola genda mpola Kyagulanyi National Platform genda mpola nkubuulira nali nakunoonya ddanga nakusiriikirira mubadde mu opposition nga mubuzaabuza abantu nkulaba ku station yo nango olumba National Platform wa Kyagulanyi nkulayira ngenda kwambula to the body marrows nkulabudde bulabuzi mukulu Sempala wonna wooli x w'omukyalo Nabila nagayise Sempala nyweze ebyokwerinda byo singa ddamu okukola ena slight mistake oba ataka ku Nuupu oba ku Kyagulanyi ngenda kujja spinning ebijanjalo bibiwemu amafuta ekyo nkikubuulira sente zonna zotambulirako security joyina yonna ya Salimu Sale Anita Amongi ne government n'omuvubuka olwamu negotiating okudda anda Salimu Sale ne bamutanga tebamuyina ku kyebagenda mukola njagala oddemu okola ekigambo kyonna ekirumba Nuupu kola ebyobufuzi byo oba ojjidde mu kibiina kyammwe ne mabike no problem I don't have a problem with you but de-associate yourself with the national platform and Robert Kyagulanyi Ssentamu tujja genda beya nnako naawe omanyi kyensobola okukola ekyo kyonkulabula bw'oba olina ddata erineniwo ng'omumanyi nti mulina ate nga nawe okimanyi nti ali mu public domain ekyabbaawo x nkikonyeeko bukonyi nebyomupulaningira byonna nja kujja mbiwe ku meezi ensi ejja kutya kubanga naawe oli muganda manya nja kuddayo mu kyalo gyekuzaala okujja mu bitundu by'embala ebyo bakuzaala mpaka nkuleete ekyo kimanyi bulungi nnyo ensi ejja tutegeera kati saagala genda personal zero statement zibadde political naye singa osukkawo n'ogenda ku Kyagulanyi bwoti tugenda personal ne mu Kampala ezo bwetawangulwadde LC1 ne kati state government abantu mbabuulidde ono state mafia yajjedde ku ssente za Salimu Sale ne byagenda okukola byonna biri state funded bulungi nnyo naye nkulabula kyogenda kyonna okuddamu okwogera ku Kyagulanyi bakuno wati kadula kumadi mu t-shirt tujja zifunya bwe tuti ojja tuuli ate awo omanyiwo bulungi nnyo era kati drone zange zonna nzitadde okuva gye bazaala omukazi ono gyabadde Canada mu Kampala wonna wabadde wa family members mwenna mbatadde kati essimu yange eri public twagala kutandika nkwezenge zino ngitadde mwembeesobolera mwenna oye boyfriend wakati akuwujja ekiwojjolo state operative omwami mukyala bwe yayogedde temwategedde byayogedde wala byayogedde naye jjukira nti ekibiina kya Nuupu nakiyingira mu butanwa jjukira nti nze nali weefudisa emyaka 15 gwena ekibiina nedda. Do you belong to any political party at the moment? We naviira wano nali mu Nuupu era nkyalina kaadi ya Nuupu era bwe bagamba nti omuntu eyeesimbawo ku mulundi guli 221 yaba ne kaadi naye nsuubira kaadi kati zivuganyizibwa so at the end of the day sigirina naye ate nga nkomyewo kaadi otegeeza flag oba tiketi. Okay. Nejjukira nti ndi member nejjukira nti ekibiina kya Nuupu nakiyingira mu butanwa olinga nebyayi byebitooke Nabila nagayise Sempala olinga ebyayi nakiyingira mu butanwa ogwo omutwe okozesa ogende Canada n'okudda Uganda ogwo omutwe oba bw'osiba dreads amagezi ne gasigala mu dreads ogwo omutwe okozesa okulinnya ennyonyi n'okutambula mbu nakiyingira mu butanwa bumanyi ggwe nkulayirira aganya be yebasse eggulu obusujju geza osalira yini nja kukola agaddeyoda ngenda kukolako profile ensi ejja kutya ne mu Canada nja kusindika abantu migration ojja kuwulira nga kitokota kuba zonna video tuzirina bw'obanga wadduka bya bufuzi okumya ate by'obufuzi ojja tuwulira ekyo kyo nkikubuulidde gwe saagala kulwako nkumaliriza tuzimba muzimbula mana jingira mutanwa Kyagulanyi yandetera kaadi ku luggi lwange gwani
twagala kunafuya nyata kati amalo kudda kuona mu kitabo katono pewa dakika emu ngenda ku episode endala ngenda kusaba buli comrade yenna nkutegeeze nti baggulawo office ekwasaganya okwemulugunya kwonna ku nsonga ezikwatagana ku buvuyo buli ku ground mpaka ku national level nkusaba otwala obuvunaanyizibwa ogende otwala okwemulugunyako in person ku muntu gwemulugunyako alimu either registrar either mukulembeze yenna nga tuli mu process y'okugaba card please mbasaba mugende mu kakiiko ako muteeke okwemulugunyako amwe nabaga feno inbox zaffe current eziri closed tezooperating kuba tetusobola kuluka mateeka president ge yataddewo so tosuubira nti ogenda kupa information nti nzijja ono nabisa omuntu no mulina mulabisiza mu kakiiko eri akakiiko kali independent president ke yataddewo so ngenda kukusaba yenna alina okwemulugunya genda otwale okwemulugunyako mu kakiiko akateereddwawo ene waffe inbox ziri closed tetuna kye tusobola kubuka mabateeka ga president ge yataddewo please tubasaba mutwale buli kimu kitwalira akakiiko feno inbox zaffe ziri closed tetukyagala kulabisa abantu mu bitwale wa president akole decision n'akakiiko nga bwe katudde bakole decision please mbasaba oba oli kyenjojo oba oli mbalala oba oli Fort Portal oba oli mu Busoga oba oli mu Mamboka please mutwale okwemulugunyako amwe nga kuli mu buwandiike kulina obujulizi bwonna mutwale akutiisatiisa akugana okwesimbawo akulyako ssente akusaba ssente za kaadi mu kutwaleyo ekyo kyona kyo nkimaze saagala balwisa wano nabanyumizaako emboozi ne bagamba nti wagenda kujjawo abantu nga bagamba nti bakazi babasaba akaboozi mu kibiina kya national platform eri emboozi mwaziraba luli wiiki omwezi oguwedde mwaziraba waliwo omukyala awo mukyala wa Mpuuga n'abalala naye azza olwayo n'agamba mbu waliwo omukulu eyamusaba akaboozi n'amusaba n'essente okwesimbawo mbalayirira omukyala oyo simulako mu kibiina kya national platform okujja nga nali neebase wabula yetuulu bano abasajja gye bakozesa bw'obanga oli mukazi nnyo tuffe twagala kumanya mwagala kulabisa gamba gundi yansaba akaboozi n'obujulizi obulese nga akusaba akaboozi obuteekeyo kubanga gwe nnyini watambuzanga n'ogamba nti abanupu basiya zibambala ovulo kati ate ovayo togenda nti bakusaba akaboozi ate abaali bali ebisiyaga nga mwali mugamba lwaki mumalira abantu obudde so eyo story y'abantu mugireke bali state funded temubaako kye mubagamba mubaleke babuliddwa ekyokukola ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo tukiresaawo kati tulina obuzibu buli luddawa ne kavidiyo ako sigenda kukazanya naye omukyala omutegedde ayambala ennyo Gomesi n'avuma era ye nannyini Sabula TV mubadde munoonya Sabula TV yani Sabula TV ya Mpuuga ka TV akali ku TikTok ne ku Facebook ka Mpuuga era omukyala yakaddukanya oyo omukyala ayambala bigomesi avuma nnyo Nopu ne president ka Sabula TV ka page ke era Mpuuga bakaddukanya oyo omukyala yakaddukanya so mutegedde yo yagaye mu ne bamusaba akaboozi n'abasaba akaboozi muli ku kizibu kati oddira oluguudo lw'endakawoka oluyiseeko emmotoka y'empya kuba ofaaki oluguudo olwo lulumu kwogera essaawa zino lwatwambulirako emmotoka eziwera 300 okuva ku kalenda guest house e Makindi mpaka eri ku kyessala
ate oyo nali nenenya abakazi lekenzera mu mulya ng'afuguma ekigambo kyonna oluguudo lwanyumyako nti balusaba oduvugirako emmotoka oluguudo okuva Kalenda Guest House okukkirira mpaka kiri ekyessalamu oyitemu ogwo ku kiri ekyebusaabala buli mmotoka yonna yayitako kubanga yali mutunzi wa kabozi ku bbiri eyo leedi eri wali waggulu okulira n'ekizimbe kya DP kati bagadi bamusaba akabozi saagala nnyo okuvuma abakyala Dubai saamu eggaali naye onoosukawo okoma muganda ng'information mbanjirira mu mikono gyange otandise okugera ebintu by'ekisiru nja kuyisaamu eggaali teri muntu asobola kukwata mmotoka y'empya gise ku luguudo nakawuka kikizibu kati gwe maama aligamu bakusaba akabozi ne bakusaba ne ssente gwe ng'oluguudo emmotoka ezibadde zitambulirako ziva Kalenda Guest House ku lw'essalaama mpaka ku lw'ebusaabala nga ziyitako 24/7 wakajjoveewo oyingire ebyobufuzi yensobola kyoto okuuma okumakaagagambo kubanga ebigabo wabimanyira bibadde okola emyaka gyonna gwe sitera kulumba bakazi neggwe enkulabula nali nakwesonyiwa dda ddamu oyogere kasasiro omukyala omumanyi ambala boodi gye wakasabula TV nja kukuleetera obujulizi na buli kimu ensi ejja kutegeera anti mwagala kumanya kikulu temwagala kumanya bintu byono wano yono Liyo ebibiina mu ngeri no process y'okugaba kaadi kusaba obubuuzi nkikkiriza bulungi yoyo ekuba nange nali wa kibiina ekimu ekyawa era kinjogedde ekyabano infact neesimbawo sijja kumwogera kuba nja kuba muttidde erinnya naye nange yansaba ku kaboozi awulira yansaba akaboozi ne ssente n'omuwa sente saamuwa kaboozi saakamuwa ne ssente saazimuwa naye nga nali muweereza mu kibiina ng'ensi yonna ekimanyi era saayitamu era temampa kaadi ninjire obutakuwa kaadi osobola obwattributinga ku kugaanako yes kubanga lwaki muteekawo kubanga yemboozi eriwo otegedde lwaki nkiteekawo kubanga yemboozi eriwo okitegedde lwaki nkiteeka kubanga yemboozi ekola ki yemboozi eriwo ye nga abyogera yali wa mutunzi wa kabozi ku bbiri okuva emakindi ku Kalenda mpaka ku luguudo lw'ebusaabala ng'emboozi eriwo jjukira bwakabano n'olwakabano alwogera nze ngenda okujja okukola omukolako profile nga na information nali nabeesonyiwa bantu mmwe sagala kunziza mu ntalo naye mulekerawo okukola propaganda blackmail naawe onvuddewo kati tulina ekizibu kyekiriwa ngembagambye tugenda mu protest vote naye mbasomesa nti Museveni yasinga okumanya protest vote kubanga yakozesa mu 8 ekyo mukitegedde bulungi mukitegedde so omwogera ekigambo protest vote akitya era akimanyi bw'aba akimanyi tozaako kitugenda mu protest vote enkola gye tugenda okukola teri agimanyi kanoonye kalonde kakuume paka olwanguzi nga buzze wogere ebyekisiru wotandikira tokubira muntu simu gutandikira wotandikira tobaako gwotya olwanirira nsi yo do you copy that last information layo ko yine esuka ku jenni na jamu ka box kange last nkulabira ko yina information esuka ku yange abantu babera kulunga bamayira kuba nti basirika busirisi awo tuvuddewo tugenze ku nsonga endala kati waliwo ebizibu ebiri mu mambuka ga Uganda ebizibu eri mambuka ga Uganda biyitirivu nnyo era nga byetaaga okukwatako naye tubikutteko tutya kubanga Abaganda ffe bali mu kunyigirizibwa bali mu kuttibwa naye teri aboogerera tebalina boogerero ngenda kuyita muganda affe bulijatera okutuwa information agibawe ne bifunga tetunagenda mambuka buno bakanjala busindikira bana Uganda mwenna gye muli mumpulize bulungi bifunga ngenda okuyita muganda affe oyo buli muntu ngoweza emyaka 18 egy'obukulu mu Uganda nawe atagiweza kyekiseera osokewo ofumitirize eggwanga mwoli n'ebikolobero ebikolebwamu saako na buli kimu kigenda maaso mu ggwanga
Mukulu Christopher Damulira Kijambia eyakuliyetinga ghetto structures okutemula n'okutta bannayuganda. Essawa zino y'omu ku fayiro ezagenda dda Hague ne mu International Criminal Court ngali indicated mu information eraga nti y'omu ku babadde batulugunya n'okutta bannayuganda. Na information endaga nti y'omu ku batandise okutunda amataka ewaabwe ku kyalo gy'asibuka gye nalabisa maama we. Alabika n'ekimugoba kikulu. Wabula ekimugoba alina olutalo wakati we ne omunoonyereza wa poliisi ku misango bayita Magambo. Bali mu lutalo olukyamu ennyo. Magambo amulumiriza okuba ne safe houses ezitulugunya n'okutta abaana n'okukwata abantu abatalina misango nga Magambo abuuza fayiro z'abaana nga fayiro ezimu teziriiyo. Kati bw'owulira nti Magambo bamonyize oyo musango bayita Magambo wa poliisi otawulira wakati wa Magambo n'Eddamulira. N'ebikolobero birala bikolebwa abantu abalina okukuuma eddembe nga batulugunya eddembe. Christopher Damulira wonna wooli oyina abaana, oyina omukazi wadde wabakweka n'ennyoko namuzuula gyali okujja nga wamugjayo. Kiki ekikutunza amataka ate nga wabba mabbe? Kiki ekikugoba? Ekikutawaanya bussiru. Lwaki bussiru? Bw'ogenda okusoma amateeka n'okukuuma ensi bakulagira nti amaanyi gali mu bantu. Era olina okubeera mukwasi w'amateeka so si mukyami oba mumenyi w'amateeka. Omaze ebbanga ddene nnyo ng'olonda Robert Kyagulanyi Ssentamu omutuusaako obulabe ng'okozesa obubinja bw'abavubuka mu Kampala Mukono wa Kiso. Era gw'omu ku kibinja ky'abasirikale abatandise okukyusa ba DPC abadde abakambwe mu bitundu nga bitutte mu Stronghold National Platform okutandika okukyankalanya n'okufuna order enkyafu. Damulira nkulabula enseno netolovu naye ate enfunda. Ogenda kukola ekintu ky'olyejjusa mu bulamu bwo nga tolina w'ogenda kuyita. Eryo eggwanga ffenna tulyagala. Tewali atalyagala. Era tetwandyagadde muntu yenna kuyiwa musaayi mu ggwanga eryo. Kubanga ano ku nsi teri muntu alina buvunaanyizibwa kutta muntu munne. Mu byobufuzi bye twagala bibeere mu nsi mwe temubyagala. Kubanga mukimanyi nti mu mulimu gwammwe gwakutta na kuwamba. Temwagala bintu by'amazima. Naawe muganda ng'enda ali mu diaspora nga gwolooza bye twogera byakusiika ntungu. Ekyatuuse ku famire y'Entebbe ne famiri z'endala kikyazituukako ate nga bangi bakyafa mu nkola eyo. Nsiba mbagamba mwali mu diaspora n'abali e Kampala mulina kye mutamanyi abaisuulidde obwannaggamba. Nkugambye nti omutuusi n'omuhima be bamu bakama Freders ate bakozesa tebakwagalangako. Ogenda bakoleba mali bakutte kubanga balina abakuteekawo. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Olwali ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi ogw'omusanvu 2025 buli muntu ogenda kulooza ku kikolobero kya Museveni mu ngeri yonna esoboka. Lwaki? Kyakugamba si kyakola. Bwakugamba dialogue aba ategeeza destroying. Bwakugamba destroying aba ategeeza assassination. Ye tamanyangako kigambo kituufu kyalina kwogera. Ngenda kukulaga. Bannabyabufuzi mwena n'abaana bali mu ghetto structures ne mu ghetto wonna. Njagala nkweyo ka simple examination o ka simple example sorry. Kanaku 2 Museveni wabadde e Kawempe ne mu Kampala. Olyoka omanye nti Museveni he doesn't care about corruption or to solve any problem. No, he can't. Lwaki? Bwe yabadde e Kawempe ng'agenza okulambula PDM kwaddeko abavuka ba ghetto abadde bakuba engoma. Babawadde sente zaabwe. Sente ezo abamu ku bagezi mu kibiina ne bazibba. Avubuka bano bwe bagenze ne batwala Ssebazi baggyeko. Wabula bazemu ne basinkanyeyo Seeri mu kitundu ekirala. Abaana ne beevaawo ne bagenda kale bagamba Museveni sente ze watuwadde baazitubbyeko. Omwana n'ayogera ababbye sente. Museveni kye yakoze teyagambye nti yabbye sente yali ludda mu mundeetere wano abyogera. Yagambye mugambi baana mujje wano muli bameka nti tuli gurupu 2 tuli abantu meka bantu 10 n'abwa miliyoni emwe nga tasobodde kuyita ye yabbye sente ziri kumukunya nti waaki wabbye sente. Ekyo kiba kikulaga nti Museveni tasobola kusolvinga kizibu n'eki mu ggwanga lya Uganda. It's a simple example ekulaga
right now lwaki abamwetolodde bennyini abatya ye kennyini akaddiye kati mbizo mukitegedde olwaleero kyenjagadde okulaga nti Museveni can't solve any problem at this particular moment because he fear his shadow and he fear all the people surrounding him. Yawadde sente abaana ewa ekawempe abadde bakuba engoma sente aba era lwe bazijja ku baana abo abaana bazzeyo kuba engoma bamugaye sente wazituwale bazitubyeko n'ababuuza ani yazibbye ne boogera amanya ge yazibbye mwanaleko fuludoti nga z'okuyimiriza abaana abo abaana board naffe bagamba katubyogere Museveni abagamba buli bameka tuli group B tuli abaana 10 bagamba mujje buli omu namwa milioni 3 naye nga tasobodde kuyita kugamba nti eyabbye sente zino ali luddawa muleete wano nganza akulembere eggwanga no mumuleete wano ambuulire lwaki ajeemera ebiragiro byange oyo aba akyasobola kitegeeza nti someone can easily come and take your property. You don't have any right to go and report anywhere. Someone can easily kill you without a trace or without any record. Someone can easily grab your money from nowhere and agenda nga toyina wogenda muwabira kubanga system eri rotten from down. Mukitegedde bulungi nnyo. Awo nvudde nga sinayita mu comrade wange nabadde neewaza okwogera ku nsonga zino ez'omukulu eyafeza abaana wabula kanzogereko bwenti kijja kubabeerera kizibu nnyo ababbiddwako sente zammwe zifuna lwaki eyababbye temumanyi eyababbye abadde data collector eyababbye abadde data collector office mwe yababbidde kizimbe kya musajja wa State House Jeno Mulamba balamu yabadde coordinator w'omuvubuka oyo ngero omuvubuka oyo data ina gwabadde akuŋŋaanya gwabadde wa state nga state ekimanyi nti abantu bangi ab'enkyukakyuka baagala fuluma ggwanga ng'akimanyi nti operation za national platform weza zigenda cooperatingira bweru so yateekawo omuvubuka oyo okucollectinga data w'abantu abo naye wetwogerera omuvubuka oyo yalimu okufuna crucial evidence ne data alaga abagenda okufuluma eggwanga ne bagenda okukola data yamubula so data bwamubula nga takyalina wagenda kujja visa yabadde ayina okubabba era muyinza okufuna omukisa state nemwefuulira olw'ensonga nti bamuinvestinga mu sente nyingi nnyo to operate naye teyabawa information gyalina kubawa so government omwesasuliza eyinza omumukwata nemuteekayo naye nga talina information data gwe bali baagala ajagiwe tebambawa teyagibawa so mukitegedde bulungi lwaki njala sooka kutereezaamu osooka otegeere gwe comrade ali kuno olita kugamba nti agenda kufunira omulimu agenda kufunira job offer e Canada ng'ovaana ova Uganda ng'ofunye omulimu ogenda Canada tekisoboka, it is impossible. Olita gamba nti alina job offer mu Europe ng'agenda kufuna omulimu directing over Uganda tekisoboka. Ebisobola mu Middle East so simusi z'abazungu ebere mu America, it is impossible tekisoboka. Kati njala kubuuza mu kigambo kimu nebera mu Middle East era waliwo ekigambo kye mutetegerezanga kyekiriwo wano mu economics gwe musoma bagwe basoma waliwo embeera gye tuyitamu okubuulira abantu obwetaavu bw'ekintu nti bwe buyimirirako obungi bw'ekintu ekyo okubeerawo mu market bakiyita the demand determines the supply nti obwetaavu bw'ekintu mu katale bwe businziirako abafulumya ebintu ebyo okubifulumya mu bungi. Kati mumpulirize mu Middle East wokka kampuni ezitwala abantu okukola emirimu tezikyalina demand y'abakozi mu nsi ezo naye tezisobola bagamba mu Uganda tetukyalina mirimu nengeri gye zitwala abantu demand yakende bwetaavu bakozi bwakendeera kati bo ku ground basigala balanga mwabayina opportunity abayina se ne mugenda ku companies ezo ne muteekayo sente ne mukola ne interview ne buli kimu nenga tebagudde nti batwala tekola ki teri mirimu kyovana mubeera bangi nye Kampala nga mutaddeyo sente zammwe nga musubira temugenda okugenda nenga gye mugenda teri olw'ensonga tekyali demand ya mirimu kati wava obuzibu kati kyovana nti companies ziranga nnyo ne zikuŋŋaanya sente ne ziggala olw'ensonga mwe temusobola kumala kukola due diligence kwetegereza ti ye newankubadde ensi z'Abawarabu zeetaaga nnyo abakozi
kijja kitanga tulina company zisuka mu 10 zonanga zitwala abantu zibatwala abawalabu bagenda kuggwa ate bakyasobola kukola kikino ekyo bakiyita demand determines the supply. So the demand of workers in the Middle East is low or very down. Naye bali ba agent e Uganda tebasobola kugamba nti demand eri wansi, bakulaga kimu nti demand eri waggulu. So balanga nnyo ku TV ne mujja bajjo ne mu investinga sente zammwe oluvannyuma company ziggalawo olw'okuba tezirina mirimu. Kati y'ensolo weeva mukitegedde bulungi nnyo. Kati sagala badde mbakubbe sente osobola okuva Uganda ng'ofunye omulimu e Canada oba mu Europe oba mu America tekiriyo. That is impossible, tekisoboka. N'ekyo Middle East nkibanyonyodde bulungi nnyo, emirimu tegiriyo. So tebayo company egenda tegenda kufunira mu tegiriyo. Wabula mbagambe kiri ekintu kimu, omuvubuka oyo yali ku mission data collector. Bana Uganda bali mu diaspora mbagamba nnyo. Ba data collectors bangi nnyo abali mu Europe, abali mu Bungereza, abali e Canada, abali mu America. Chebayita data collecting, omuntu ajja nga mmanyi mu na Uganda n'ateekawo ka company awo n'atandika obbajjako details zamu, address bye mukola biki, n'abuuza n'ebye Uganda. Already abakufunyeko information. Company eziva Uganda nga bank ne zijja zibagulirewo account, njala kubuuza kozesa omutwe gwo. Banka z'omu America ziri more safer than banka ez'e Kampala. Waki banka ya Uganda eve Uganda egiye kuguzisa account ya Uganda? Oba otegeera bulungi nnyo. Gwe tasobola kimanya nti banka zijja mu America okufuna data wammwe. Banka z'e Canada ziri more safer than ez'e Uganda. Lwaki banka zijja mu Canada bajjako details mu mugulewo account? Mutegeera lunaku ki? Those are data collecting companies. Company eve Uganda mbwezze kugulawo tabiri mu Bungereza ne abajjako details zammwe. Ngera kubuuza banka eziri e Bungereza ziri more safer than banka eziri e Uganda. Ne banka ya Uganda gyali e Bungereza togulawo mugulawo account muteeke sente zammwe ati mujja funa magoba. That is what we call data collecting. Kezibe insurance, kezibe kazibe zino company zitunda amataka zitu. Those are data collecting companies. Mbasomesezza ebintu bino muganyo bitegeera naye nga muli mu nsi ziri advanced ezimanya amateeka tusobola nti mutegeera ne muganyo okutegeera. Bategeera enfuna yo ey'obugagga by'olina eka, famire yo buli goloza lwaki babattomoku omu oli yagudde mu kinaabyo olwazze Kampala bamuyigira kubanga they have all your information. Obugagga bwo ne lw'otambula balumanyi. Museveni olaba yabbaali mu nsiko nga tannafuuka mu buyinza kati ng'ayagala ettaka ly'omu Buganda. Abaganda mumuyina ettaka mumuyina ebyo muganye okutegeera. Mbasomesezza muganye okutegeera. N'olumu lw'eŋŋanda okujja kulaba nga okulwa ne bannayuganda ogulamu poloti mu lutobazi n'omanya nti ebbwa bw'etonya ngenda kusenguka nja kuddayo mu musana. Mulaza sina byakukola oba tebalina byakukola. Sooka weebuuza. Sanga omuzungu yona mu nsi gy'oli omubuuze n'amannya ge ogakuwa, asooka kumbuuza amannya ge gwani. Era kasita osukka amanya n'ogenda into details ng'azingako. Naye gwe omuntu from nowhere akubuuza omunnyonnyodde omuwadde buli kimu. They are collecting information from you. State jegendo okukozesa okumanya who are those people having money in diaspora, who are those people who have properties in Uganda. Goloza lwaki NRM ya taking over yuna kubanga yamanya yuna yabiranga abasajja abaganda abagagga abasoga abatola abanyakula balina sente nemanya how are going to penetrate yuna kubanga gwali mukono munene naji penetrating anajitwala. Yuna doesn't make sense these days. Kubanga Museveni yamanya. No, nzojja kunyigira ne kugamba amazima. Babatta, oli yazze Kampala mutidde ku kisaawe. Omulaba mutidde mukubu. Oli yagudde mu nyumba ye Kampala, oli yafudde. Oli yafudde ava Uganda ngadde. Kuba they have your information. Buli kimba kirina. Simanyi equity ze, centenary ze. Do you know how Museveni operates mwe? Abantu abasinkana ba state operatives mu America nibaga kundi yasinkanya babakiriziganyiza ku cyo kimachi babakiriziganyiza ko
Mugenza muyuna mutudde abakungu mu government bazze babadde muyuna mumanchi bakiriziganyizaako behind the doors bakiriziganyizaako kuki kubaka ettamwenna ani alina ssente zikola zitya zitambula zitya ekyo nakyo muganyo kiteeka mu bwongo bwammwe abantu abafa mu nfe tebafa nti beeyagalidde no babayinako data yenna muganyo okutegeera so Computer comrade, straight machine. Atwa information, eri mu Northern Uganda, kuba ekiri mu Northern Uganda si kirungi. Atuwulire winyiddole ebikolobero byakola mu Northern Uganda. Muhammad Nsereko n'atambula tuddo mu America nga temanyi kyakola. N'atambula Germany nga temanyi kyakola. N'Amerika temanyi kyakola. N'ajja mu America temanyi kyakola. Yes, comrade. Hello? Good evening, Mr. Strike Machine. Good evening to you, bro. How are you? I'm okay. Yeah, you're getting me clearly? Yeah, I'm getting you clearly. The people are waiting for you to get the information from the other part of the country and what is taking place over there. Yes. Yeah. Oh, thank you so much, comrade. There is a lot that I would have actually preferred to talk about. Yes. But today I would prefer to give you a bulletin, looks like a periphery, like a preamble of whatever is happening in Northern Uganda regards to who is playing what, who is doing whatever, who is playing the game. And how the game has come into this particular game, this particular level that we've gotten to. And nothing is so, there is no good news, of course. Every news that we have is bad news. But for now, I would like to first of all share with you these videos here. I wanted to first share with to first play for the colleagues, so that the people who will be watching this live stream can get to understand what we are talking about. Mine will be strictly about land today. Land and taka. Because is a numanyu is a funaga nyekala kuzima matama y'abantu n'emikonde. Infunaga nyekala kusamba bibina nyingi nyo. Because I've shared with you the first video. That's the first video. You'll see a prominent element, a crook, Museveni's puppet general called Charles Otemwa. You first play that video. That's the first video. I'm sharing with you the second video. The Commission of Inquiry into Land Matters, hold on. Justice Catherine Bamgemereire, has spent the better part of the week listening to witnesses who claim they were unlawfully evicted from their land in Noya district. One of the people accused of evicting people from the land is Major General Charles Otema Awani, who is said to have evicted 800 people in Guatafoyo sub-county. Among the people who accused Major General Otema Awani of masterminding their eviction is Pairino Jathin, who even accused the UPDF officers' agents of torture. So reporting to the army of the police, he goes to confront them there at 11 p.m. the night. And then he turns around and says he burned himself. You believe that? That I've had them or my soldiers have beaten them, what have you. I'm only surprised and shocked that in this particular village where my farm is, my ranch is where I'm getting all this complaint. However, Otema Awani has denied any involvement in the alleged evictions and he claims he's being witch-hunted because he's successful. That it is not you, but if you want to sue the newspapers who are just reporting what they hear in a judicial commission of inquiry. This officer availed the eviction order and all this and stating who is the owner of the land. And I was expecting Dr. Ola to be invited by you here so that he come and state how he acquired the land and how he got the eviction order. Otema Awani has also alleged that the accusations against him are partially motivated by sectarian sentiments because all those accusing him are from the Junam community. This is not about Otema soldiers. This is not about Major General Otema issues. The issue is about the tenants of the land. Where does it belong? Or it is who has that authority? Is it Junam or is for Acholi? Earlier, the commission had grilled the former DPC of Noya, Daniel Okero, who was accused of aiding powerful people to evict the poor from their land. Why should we trust you with more lives of Ugandans? And their property. Hello? Yes, hold on. Strike Machine, hold on. I'm still playing the video.
and the government programs which have been destroyed. Submission is that you wanted the school, the church, the mosque to stay. Who would utilize those facilities? Did not want to touch a mosque, and we protected the school with the preservation that this area, in that old village, it's not the only place which was neighboring the area, and they were not the only people using the school, because there are others who are still in court who would still use the said property. Juma Kiria, NTV. All right, Comrade Strike Machine. Yes. Yes, continue. I have sent you the second video, which is very, very important in this particular discussion. You help me play that second video that I've shared. Okay, hold on a minute, please. Because I've already played the other one. So wait a minute, then I play the second, then you intervene later. Okay. I'm going to talk about Elizabeth Water Bombo. Don't anybody go court. Yeah. You must find it. No, not here. Sasa yana dauka. Wewe zungumza na yeye, sasa yeye sio lengango. Mimi uwezo yangu iko mimi nachunga mkubwa na viti yake and the family and the visitors wageni. That's my role. I have to protect his property, his life. It's not his property. This is Riema's home. Kazi yangu ndio hiyo, nitavunja gate hiyo. Sai. Usijali, piga yeye, atajibu. Mimi natoka Elizabeth Water Bombo. Wewe tafuta huko, wewe piga kwa headquarter yangu. Kama kuna sergeant mkuu kutoka Bombo, unavuga wapi? Even that phone, if you are going to take my photo, I'm going to break that phone now, just down. I'm not those of Lagwanda. I've been sent from headquarters. Fuck you. When you were here, where were you? You were in London. Fanda was here. Where were you? You were in London. France were here. Fuck you. Unakuja saa hii. Tena mnasema Bobo Wine akuje. Bobo Wine akuje utakimbiza hii hata. Hapana. Hao watu hata tiketi yao itakuja mara ya kwanza. All right. Strike Machine. You can intervene right now. I've already played the videos. Yes. So you can go on and inform the public about what is taking place in the northern part of the country. February to comrade February to Luguyogera Gunity, Northern Uganda, February to Luguyoma, balalo, must go, must go. Now I can reliably inform you that we have unearthed the biggest criminal cabal that has been formed purposely to strip Uganda of their constitutional rights, which is their land. The cabal is very, very deeply rooted. Let us start with the judiciary system. Owindolo is one of the crucial members of this cabal. Do you know Owindolo, his girlfriend in Unakwacha, Florence, she's the head of the Court of Appeal. Owindolo brought strategically his allies from the normal magistrate grade 1, those things. He has put them strategically in certain positions, whereby any case that you go with to court, if Owindolo has had a hand in it, you will never win that court, regardless of the amount of evidence that you have. They've entrenched fully the judiciary. Owindolo, this chief justice of the puppet chief justice of Museveni that we have, that helped Museveni rigging elections in 2021. That is one. Then, in every single
single land wrangle in northern Uganda these days, you find UPDF is involved. It's not police anymore. UPDF, Uganda People's Defense Forces, is involved in every single land wrangle in northern Uganda. So let me start with it. Can you imagine? Let me first give you statistics. General Tema, Charles Tema, when you saw the first video that we played, this General Charles Tema went and evicted people, beat people. They burned even a mosque, a church, a school in a village called Guarafoyo over a land of 6,000 acres of land. They beat people there. Even one person died in the hospital the other time. He did that wrangle because the UPD was the one running that operation. And his chief bodyguard is called Komaket. Somebody called Komaket, who was telling in the second video that I sent you, if you played to the last part of it, he was saying that they're the ones that killed Noob in northern Uganda. That's what the general, the UPD officer was saying, was talking about Bobby Wine in that second video that I sent you. Yeah, I've heard it. Now the former DPC of Moya was also part of the scheme. It's called Daniel Okelo. It's a big thing. Now, another thing. Now, can you imagine? I'm still naming people who are Ugandans who are involved in this particular scheme. I will name foreign nationals, of course. Now, you find Salim Saleh. Salim Saleh in Amoro, in Lakan, he has almost 3 parishes of land. This one is no longer 1,000 acres, 2,000 acres, but I'm saying 3 parishes. Boy, I did not 3 parishes. Parishes Sato of land. He planted soy. In last year, he planted soybeans. You stand from one side of the land, you cannot see the last part. You drive, if you are driving along that particular route, you drive for nearly 30 minutes when you're still on Salim Saleh's farm, soybean farm. Can you imagine somebody, a crook who came from nowhere, from Somalia, is owning now over 3 parishes of land in Anmur district? Now, Mbadi, former CDF of Museveni, this Badi, how did Badi acquire 1,800 acres of land in Acholi Sub-region? In Acholi Sub-region, Badi, that man who said some air has vanished. I don't know, maybe Chameleon walked on his air. Is it Milpe or something walk on his air? He's somewhere has vanished, but he has acquired. Boy, I didn't 1,800 acres of Entaka, Moacholi Sub-region. Dani Mucholi. Now, this man, yes, Barnabas Tim Kashimire, is occupying square miles of land actually. Wait a minute, hold on a minute. Barnabas Tim Kashimire is owning southern, owns land in Nachori. In Nachori, in thousands of acres. Barnabas Tim Kashimire. Yes, Tim Kashimire, that crook. Is owning, is it 2,900 acres of land in one place in Acholi? 2,000 what? 2,800 and something acres of land in Acholi. Is it that Barnabas Tim Kashimire? You know? People, wait a minute. People to understand you can mix English, Swahili, and some Chiganda. People they understand your message clearly, please. Sale alina Paris Sato Taka Yabie Alima soybean akola soybean mutakeyo akola soybean olonakrozi oyogundi oyo Salim Saleh akola Yabie 3 parishes of land from Amuru district Osege oyo Salim Saleh. Now Ochigai Okomola Bamita Gundi General Mbadi, Abada the former CDF or UPDF. Boy, Yabien Taka, and is it 1,563 acres of land in Acholi. Mbadi, General Mbadi, Elina acres of you, Tani Muchori, Baranale acres of you. Muri chintu echimugo ogenda mu Acholi ofuna ebizibu y'entaka oba abantu wana ku nsonga z'entaka ofuna UPDF. Muri chintu echimu every complaint muri court case emu ofuna UPDF. Why guy bamita General Otema ya sindikida abasirikale mu area bayi mu village bamita Kwakafoyo mu Macholi Sub-region mu Amuru mu district abo basirikale bakubya abantu n'ekiboko bayoje nyumba baba leka kusini peka video bayoje nyumba y'omuntu abali alina 11 sacks of rice eby'omukyere ebintu byonna bigenze n'omuliro ku muliro gwo bayoje somero bayoje mosque bayoje church bundi entaka eriya general abasirikale bakola aba UPDF
Inina evidence in sogera in the propaganda is in evidence consuming yogeramo. What Chifesi, Bamita is it Barnabas Team Kashimire? Or Saga Alina is it 2,500 and something acres in a Jolly Sapijon? I think how did Team Kashimire find land in a Jolly Sapijon? How did he? Now, why would Chilala? Now, this one now, foreign nationals now. A Ukrainian, can you imagine a Zionist, a Ukrainian? You know, let me tell you one thing, whatever these people have done to people virtually, I don't even understand. A Ukrainian, Bamita, Abodo, that DPP, crooked DPP, that one who Seva Agama Wundi, Omumwage, Ufana, is it Omudingo Wenkoko? Or Abodo, Chimani? She got 1.5 billion from this Ukrainian. There's a Ukrainian called Maxim Shekhov, like I'm saying, or I bet you find it. But we have Maxim Shekhovic, something like that. Ukrainian, they went, you know, the former IGP or the first IGP of a black IGP in Uganda. He was called Lieutenant Colonel Irinayo Riema. Guy Kufa, Guy Abadalina, like around 6,000 acres of land, Mwachuli Sabijon, Mwamoro, ne part of Nwaya district. Mwamoro, ne part of Mwamoro district, 6,000 acres of land. So that is a Ukrainian who he used Owing. Now this Ukrainian was up by Owing Dolo, General Charles of Temawan with the UPDF. They went and like in Jaco syndicate of videos that Ukrainian did in northern Uganda, in the land of the former IGP of Uganda, Irinayo Oriema. That Ukrainian is now first of all is having a platoon fleet of UPDF officers who have been deployed to do his work, his dirty work in northern Uganda. They've been encroaching into the land of the former IGP of Uganda, Irinayo Oriema. They've been stealing that land one by one. First of all, before even the Ukrainian came into picture, Ukrainian Tanakuja. Why would this guy Bamita General Temawan? When you know NRA, Museveni, the Nyafuza, Kagame, the Besiges, the Tumukundes, Montus, they camped at they made the NRA at the base at Mwaya district, at the branch of the former IGP of Uganda, Irinayo Oriema. They looted, there were 4,000 acres of ghetto. They stole it all. But there is a UPDF commander, the NRA commander, there was a tank of water in that particular branch. The UPDF NRA commander rolled that tank from Mwaya up to Kampala. Can you imagine at the NRA time? Then later when the Museveni and the NRA left Mwaya, the ranch of a former IGP after plunging the well, General Charles Otamawan came on picture. That guy went and there were pipes at that farm. He dug the pipes. There were matangulas that at that ranch. He stole the matangulas. He went and built with his house in Acholi. Actually, I'll come to Acholi later, some other day. But the looting was a massive one. They looted almost everything from there. Now, when they looted that place down, it remained in the land. Now, Otemawan is the one that gave this Ukrainian. Which one? Ukrainian, foreign national. I said Uganda. Can any Uganda even own an acre of land in maybe in India or in Ukraine? No, or in the US? it is impossible. It is impossible. But in the UPDFs have been grabbing and through Charles Otemawan, and they've given 3,700 of acres of land belonging to the former IGP Irinayo Oriema, and they gave it to this Ukrainian. He's doing business, farming, soybean in this land. Can you imagine? And the Ukrainian is very, very ruthless because he gave 1.5 billion to Abodo and Owindolo, and these are the people who control the judiciary. Abodo shut down 6 cases which were raised against this Ukrainian. This long-mouthed Abodo Gufanana Modingu Wenkoko. And she shut down 6 cases that were in regards to that land. Because she got brown envelopes. She later started reaching out to the family members of Irinayo Oriema to give her some brown envelopes if she is to intervene in their favor. Can you imagine? That is how these things have been for that guy. Now, Indian guy, Indian Chifesi. These people are big. The Chifesi is big. There is
guy, I will send you his photo also. This Indian guy is planting lemongrass. Do you mind lemongrass? Yeah. This guy here was given 1,200 acres of land of Erina Oriema, the former IGP. Ochimani lumbu we go musajja muri omuntu omu anybody in life. Goli musajja oli tata w'abaana, oli omukazi wa limama w'abaana. Olunaku lumu goli kukola mulimu, oli kukola nnyo, yona sawa yona tosula. Bundi olunaku lumu gofa abaana bo balina kubeera some better life. Ochegera tebalina kugenda through what you went through when you were still young, or what you went through when you were still young. At least they will start from somewhere. Now when you die, somebody, a crooked passion like Owendolo comes and gangs up, uses the judiciary, his legal connection to begin snatching every single resources and asset that was left out of you so that your children suffer. Can you imagine? And that is what these Owendolos are doing in actually Sapijon. Can you imagine what they are doing to the children of the former, the late IGP, who worked his ass out and left behind a ranch, a farm? He left a lot of assets. These people have been stealing it, plunging it, and they want to go away with it like that. This is the Indian crook. Let me send you the Indian crook. You see him. His name is there. He has 1,200 acres, plus 600 acres, which is owning, and he's doing agriculture. He has put it as his residence. But the 250 acres that he's using, he's planting lemongrass. And this land doesn't belong to him. Can you imagine an Indian has come to a this region, and an Indian has gotten that amount of land? A foreign national. Not the time we are citizens of Uganda, but has got 1,300 plus or 1,800 plus acres of land. And a Ukrainian, a foreign thug, has gotten his way into Uganda and died this way. He's now having the Arina Gundi, the Chief Justice in his pocket, Alina Generals in his pocket, Alina DPP, Abodo, Oyomumwage Gufanda Mudimu Benkoko. Chikase, Alimu pocket this guy, because the guy, he stated very clearly one day that he paid Abodo 1.5 billion shillings to silence every cases from the side of the children or the heirs of Erina Oriema about Entakezo. Can you please re-mention or rename the names of this Indian guy? The names of this Indian guy is called Renjit Bansali, something like that. Renjit Bansali. That is his name. Bamita Renjit Bansali. Okay. So that is the first thing. Now the second issue, Ngatuja Kunsonge Zentaka. Now UPDF officers, recently there has been a lot of fights with the UPDF officers. There are court issues. Okay, Ochimani is in Yogede Kunsonga Mbadi. Mbadi Dali Muchuli Alina Taka thousands of acres in Anjoli, Oshegera. But the Dali Muchuli, we don't know where it comes from. Now, people like Tinka Shumire is having thousands of acres in Anjoli. Tulina foreign nationals, tulina generals. Like I see the work video, UPDF officer guy, UPDF officers, they burnt houses. Can you imagine? They went and burnt houses. They ogena kukwata bifanya basajja baziruka tebayagala kuno kwata bifanya zaabwe nekusindikireka kano. Send. This UPDF, not other person, they are put on combat. That is UPDF. Those are UPDF officers putting on Ugandan combats and using Ugandan guns, which were bought using our taxpayers' money. Basajja bako ize funanga nyagala kusima matame y'abantu n'emikonde oshegera kusama ebina so that buli omuntu omu abeere munyiivu nga tutandike to deal with these guys in a different format oshegera because kuyogera twayogedde twayombye twagenze mu amawulire tebayagala kuyogera ku nsonga eno ekati one now it we are only talking about it in US stream. Can you imagine we should have been, all Ugandans should have been talking about this issue here. I can't forget you go to Lumbia stream. Because everything is sure. Now, the issue is we should be scared of these foreign nationals who have come and are now taking over Ugandan land. Because they are taking thousands of acres. UAE, the other time you saw Museveni signing a deal with UAE to keep them Arab land in Acholi. All right, Comrade Strike Machine, hold on a minute so that I can play this video to the public, then you intervene later, okay? It's okay. Hold on a minute, please.
Who are you? I'm Nancy Oriema. Look at what you've done. You can this right. This is a titled land. Your boundary's over there. What's the problem? Eh? What's the problem? Why are you doing this? Why are you doing this? Don't tell me you're Timarani come down all the time. This is not your land. Are you in court as well? Take me to court. Hello? I can't take you to court. I don't know you. Thank you. So you are trespassing. Trespassing on whose land? Daddy? Hello? Utema? Mango any? Hello? Yes, Daddy. Eh? Yes, I think Winnie. Hello? Network? Yes. Come. I don't free time. No, I need network. Hello? Maybe the trick of pulling it. Yeah. Where was your grandfather? When our grandfather was working? Where was your grandfather? When our grandfather was working? This is a titled land, my friend. Titled land. People when I have cash, they buy land. But I did not buy any land. Daddy, look at you, an old man. Daddy. Grandfather. You have no say in this land. Grandchild. You wait. You go to your father. Wait. You go to my father. You go to your father. Wait and see. Who is Lagwa? So you guys, why are you here? What is your mama? Mama civilian. What are the things I'll be on by Kabai Richard Nick the King of the Makitino Katinya, Ramuriema, Waidikali. And why am I smelling weed here? I can't stop in video. I'm more about you. But if you can't go, be deployed anywhere, I go and come see you here, 4th Division Commander. CDS, because now, comrade. Comrade. No, come and order. You don't have any right to be on civilian land. Why are you here? Eh? Why are they here? Look at what they've done. Yes, Comrade Distract Machine. I've sent you the second video. You can pause that one. There is a second one where you can clearly see the UPDF they're coming to beat the one holding the camera. Okay. I've sent the second video. You cross the play. Okay, hold on a minute, please. Let me pray it. It's okay. Wait. Why is he hiding? Deploy anywhere. I go and come see him, 4th Division Commander. CDS, because now one la diplobo wajuni, no, you don't have any right to be on civilian land. Eh? Why are you here? Eh? Why are they here? Look at what they've done. Eh? Yeah. All right, Comrade Distract Machine. Yes. I think time is over right now. Yeah. Thank you for this third information. I think we shall add on Friday at exactly 8 p.m. East African Standard Time. Yes. Yeah, thank you very much. But at least now you've gotten the periphery of how this land grabbing issue that we have in northern Uganda is so interlinked. Yeah, of course, I've got the introduction of it. Behind the scenes and the control, I think it's Chief Justice Winnie Doro is behind all these theft of land in northern Uganda with the help of the state. Very well. Winnie Doro does the legal part with his girlfriend Nakajwa Florence. Then
is ruling the court of appeal, then from the military part, there is this crooked puppet General Museveni called Charles Otema I. Okay. Yes. Thank you very much. We meet on Friday. And now in the middle comes the foreign nationals, the Ukrainians, the Indians, the Musevenis, now who are Banyarwandas, the Kavanos, those people now come in the middle when the Windows and the Museveni and the military generals have softened the ground for them. Take it there. All right, thank you very much. Okay. Bana ensonga bwezitebwe zibadde tujja ezonga z'omumabuka tujja zongera ku Lwokutaano mutegedde enviyo yonna Chief Justice Mwali era bibagenda okukola mu kulonda okujja naye President mujja kitegera bulungi nnyo gye tugenda okukola mubale nnyo mubalire ddala mukama ba 10 tujja kusakala ku Lwokutaano mwera wa video ewedde okusookera njera kubaza mwenna abagibaddeko n'abagishalinze mukama ba